tobasekereranga bayambe naawe tomanyi bibyo nkya ebiyita ekiro baagera teweeyibaala okyeyita omulamu naawe weewuwo toyita naye bannye betulabye baasekanga naye lwabalya. Zize ku baana abato abawumudde mwebale kusoma mukulikire ku masomero. Mwina weeks 2 oba wiiki emu n'ennaku 4 ewaka. Ewiiki 2 z'oyina ewaka oba wiiki emu n'ennaku 4 z'oyina ewaka. Mbazza bakulabula. Bwe byali bwe tebikyukanga. Bwe byali bwe biri tebikyuka. Neighbor yakyali mubi nga bwe yali. Takyukanga. Neighbor ayingiza bw'afulumya bw'ayingiza bw'afulumya nawe ajja kutwaliramu. Ajja kutwaliramu. Watch out. Mwina TV wamwe waka. Enyumba ntono naye mama jasobola okupangisa yeyo jasobola okusasula beera kawaka. Beera kawaka. Emmere weeriri emmere eri awaka. Kiriza embeera eri awaka. Mama jasobola okuhandle, daddy jasobola, senga jasobola, jjajja jasobola. Temuli bulungi ewaka kyova osoma otereza embeera y'awaka. Olina omukisa gumunti gwakusoma bwomala okusoma osooka otandika okunoonya ki ekyogenda okuddako okukola. Lwaki akutadde mu ssomero ly'amaanyi bwetyo ery'ebbeeyi ye nga mwavu ayagadde osome n'omutabani wa gundi oli omugagga. Fuuka mukwano gw'omwana oyo. Bw'onoofuluma mu ssomero n'afuuka omusawo ojja kufuuka omusawo mu ddwaliro lye. Byaliwo mwabira abaanamu abawumudde. We thank God mwaddayo ku ssomero naye bannammwe abalala tebasobola kuddayo baafuna embuto baazaala. Bwe yazaala bamugamba ddeyo yagaana. Mwana bannammwe abaafa nga bagezaako okugyamu embuto ezo nga baswadde. Mwana bannammwe abaafuna obulwadde mu COVID abaafuna embuto yafuna obulwadde nagezaako okugyamu olubuto n'afiirayo. Tulina abalala abaalemala abaafuna obulemu kompitula obulemu bw'ekika ekyawaggulu baafuuka bamalaaya mu COVID tebajja bivaamu forever. Ku myaka emito we wawumudde webaze Katonda wawumudde naye eriyo omwana atasobola kuddayo ku ssomero. Omulundi guno ogwe ikonomi embi nnyo olwaleero. Fiizi baazongezza kino kitegeere. Fiizi baazongezza. Emmere bagyongezza. Bayongezza engoye. Bayongezza ebitabo. Bayongezza pen. Bayongezza pencils, geometry sets, uniform, ne socks awamu n'engatto biri ku high price. But guess what? Okyabibanja. Simply obyagala. Lastly is a basic need to you okubeera ku ssomero. Tewali akwagala kusinga maamawo. Tewali akwagala kusinga taatawo. Sembeza abaana abo wano bagambe ebigambo bino. Tewali akwagala mwana gwe kusinga taatawo. Tewali akwagala mu bulamu okusinga maamawo. Teri akwagala mu bulamu bw'ensi eno okusinga omuntu akubeerera akuweerayo fees ezo. Maama we yakugumiikiriza n'omumenya mu lubuto teyakugjamu. That is one. N'atakugja mu lubuto. Ekyokubiri n'akuzaala. Bw'amala okuzaala whether yakubbamu operatinga oba yakupushinga whatever case it may be naye wazaalibwa. Waliwo tagali nnene. Olwadde toyogera. Tamanyi nti olwadde naye n'ayiya n'atempa kyerinnye nogenda nakujjanjaba. Ne bamubanja nenkera n'addayo. Wiiki emu yanaakuzzaayo. Abaana abamu temanyi gye nvudde wammwe. Temanyi gye nvudde wammwe. Temumanyi. Right? Temanyi gye nvudde wammwe baanamu abasinga obungi.
bakutuuza wansi nyoko n'akugamba wamala emyezi 6 nga otemya towumuza. Omulenzi ono akulabye lwaleero klikingako emabega. Omulenzi ono akusanze lwaleero ng'ogenda ku borehole, akusanze okulosinga ekkubo, takumanyi nnyo kusinga maama wo. Omulenzi ono musiganya mu kkubo ku ssomero, takutegeera nnyo gye nvuddewo. Abaana bano abasinga obungi baabazaala nga bazaliddwa n'obulwadde bw'akawuka. Basomedde ku ddagala, bakulidde ku ddagala. Omwana oyo anyirira lwakuba ali ku ddagala. Omwana oyo ali iga lwaki tomira ddagala nga lyamira. Omwana oyo waali kusomera akulaba otambula naye ali omukwasa ensaalo agamba lwaki tanfaanana. Omwana oyo alina eddowooza ey'okubiraga nti no wakiri mufunisa olubuto nsigale nga nsoma yabiveemu adde wakatuule. But guess what? Awayita olubuto wayitawo n'akawuka. Awayita olubuto wayitawo n'akawuka mukenenya. Lwaki totya towaayo kaseera? Reversing odde waka gy'otoli ng'oli ku ssomero oba ng'oli wa jjajja oba waabaaba maama sente azifuna atya? Maama sente aziyiiya atya, azipulaning atya? Client najja ku dduuka n'amugoba misinde n'amugamba komawo client, komawo taata. Kale nkugiddeko 20,000. Kale nkugiddeko 3. Munange nfunako 2. Nange nfunako 3. Jangu tukole. Edduka munne erya 6. Jangu tugirebo, jangu tuyiiye. Naye nga yeegayirira. Ayise taata atamuzaala. Mukama wange jangu taata komawo mukwano. Ng'ayita omuntu oli in a friendly way. Afa gwe ofuneke 15,000. Agateke 5. Awoze fees ogaana nazo. Muli 4, muli 5, muli 3, muli 9 ewaka. Mwetaaga fees. Zero balance. Olunaku olusooka kusomera. Toyingira mu kazi gaako. Togendayo. Teri future nakamu osoma dini ki? Wewe obikwe n'ogaa nti kati yingira muzibu omusajja okole bonna bwoti. Mama wakola ekisoboka kyonna okola nti obeerawo. Daddy afuba akeera n'agenda n'ayiiya. Mami ayiiya engeri yonna obeerewo. But guess what? Tolowooza ku ssente ze zaakuteekamu. Tozisaasidde. Ani yakugamba nti omazeeko? Ani yagamba nti omazeeko? Nedda akulimba. Maama akwagala nnyo okusinga abantu bonna kubanga yandibadde ajjamu olubuto olwo before. Tewaliiwo. Yandibadde akugjamu n'akusuula. Teyakugjamu yakuzaala simply because yali akwagala. Akulimba takumanya nti akusinga maama wo. I love you so much. It's a very big lie. Hii kwa ina kyakwagalako. Manamala kukifuna. Tojja kuddamu kumulaba. Kakkana mwana gwe. Kakkanya omutima gwo. Nkusabye nga nkwegayirira kakkanya ebirowoozo byo. Life is near. Life is near. Siri mwaluma. Mikwano ya siri mwaluma. Mwana gwe. Akawuka kamukenenya kaluma. Nkidamu. Ekintu ekyasinze okuba nti kisumbuwa. Nti kiruma. Kimalako emirembe. Kyeraliikiriza. Kyewuunyisa. Kizibu nnyo okutegeera n'okumatizibwa. Kizibu nnyo okuba nga okivuunuka. Embeera eba nzibu. Siri musimu wangu. Nkusabye kakkanya omutima.
mago bino mbyogedde kubanga tuziise ekimala. Bino mbyogedde tuziise ekimala. Tebakyafiibwako abasajja abo, tebakyafiibwako abaana abo. Abaffe omwana waba yeetaya ku kyalo takyafiibwa kuba n'agundi w'amaanyi nnyo ku kyalo afundisa abantu embuto n'ataayayanga embuzi asize ensuwa. Omwana oyo musajja nnyo bannanga azadde abaana abawala bali bonna naye bafunisa embuto bonna bali 6. Tulagawa yogedde biwanvu naye ate mu biwanvu byange mmanyi nti nina gwentaasizza. Manyi nina gwe nnyambyeko, manyi nina gwentaasizza ku sayidi emu oba endala. Olw'ensonga eyo buli embeera weebeerawo ina bwe ttuma oba oliawo okugenda. Wandibaawo message ngezze gy'oli nekkolera olunaku olumu oba netakkolera mu ngeri emu oba endala. Live zo tuzikola olw'ebigendererwa ebisinga obungi okuyambako omuntu oyo atayinza kweyamba. Tubikola okutaasa omuntu oyo atayinza kwetaasa. Sista wange weebasaawo kundirisaawo eno manyi nti ebigambo bino obiwulira era muli ogamba singa nabimanya mu ntandikwa kati obitegedde. Muganda wange weebase kundirirawo gamba singa namanya ebigambo bino mu ntandikwa kati obitegedde obiwulidde. Baako gw'obigamba manyi ogenda kutereera ogenda kudda engulu. Baako gw'obigamba oluvannyuma. Olina emyaka emeka weebasaawo? Omazeewo bbanga ki kundiryawo? Ebikufuukira eddagala muganda wange. Abatemu bakyaliyo bangi. Omuntu atemula siika kwate ejjambiya n'atema. Abaana batemulirwa ddala bayiwa omusaayi gw'abaana abalina akawuka. Si mukazi, si musajja, si muwala, si mulenzi. Singa abulwa okubuulirirwa agenda kubula. Twegatte nze naawe tutuuse obubaka buno. Mulina abaana abaawummudde, abalala bajja nkya, abalala ba Friday, abalala baavudde bweru wa ggwanga bazze Uganda. Mubalabule, mubajjukize nti bali mu Africa, mubajjukize nti bali waka bali Uganda. Manyi ganzigwa mu biseera ebisinga ne ŋŋaana olumu okwogera wakati nga nsiriikiridde ŋŋamba nti wesiyogera naye nagenda okunjogerera ne neekuŋŋaanya ne nvayo ne mbyogera. Olumu basagala byogera kuba mbaako benyiiza naye bwe neekuŋŋaanya ne mmanya nti singa baabiŋŋamba sandifunye bizibu ne ndowooza nti eriyo omulala gwayinza obbigamba gwenyinza obbituusaako ne bimukolera ne bimufuukira ekyokwambala. Obwavu si musango. Bw'okola ennyo obwetaasaako omulimu n'omukisa gwa Katonda. But one thing I know, omutemu asigala mutemu. Naye bw'omulaba wandimutegeera singa osaba Katonda n'akuyamba. Mwana gw'omuto yawumudde, muwala gw'omuto anoonya omulimu. Baboosi baafuuka ekizibu. Okuwa omulimu amala kukozesa ndagaano nagamba yingira mu office yange. Bw'ojja okola interview omundi ogusooka agamba genda application n'ogenda mu office ye. Nagamba yenze boss wa wano.
nakutuma application no girete nakuwa ne dressing code nagamba obojja wano jangu yambadde ABCD engoye ezigenda omwanguyira okukola byagala okukolako mwala tuogenze waka okoze application otaddemu ssente wandike CV ekyasinza okuba nti mpoomu ogimutwalidde agisizaamu amaaso si byabaaliko aba yeetaga gwe muntu byakoze abikoze for the first time n'oguddako nakuwa omulimu 1 month nokola ensobi agikutega yennyini nyini nakugoba mukugoba ogenze waka ononye omulimu omulala ogenze n'ekyuka bamwegendereza nnyo muwala gwe emirimu gy'e Uganda emirimu gy'ensi eno gyafuuka gyakusasulirwa sexually banoonya wage payments through sex kyakoledde okuwa omulimu okuwa omusaala gwe first sex muwala gw'omuto bw'abanga omusajja akwetooloddeko emirundi egiwedera nga mingi manya kyanoonya gwe kyolina kinene nnyo okusinga obulamu bwe olina emyaka emeka muwala gwe mito nnyo kati ku myaka gyo gwolowooza ku myaka gy'alina asodde ku gwe byakugamba gwe gusooso bikugamba oba yabigamba dde abalala what do you think that guy is taking your life where ebbeera gye tuyitamu waliro si nnungi obwavu bungi we accept that no abamu tetukyalya we accept that naye abaana bakyeyongera okufa simply because tugayadde nnyo kola awareness teachers where are you basomesa muli luddawa ebitongole muli luddawa abaana bawumudde mukole ensiisira z'ebyobulamu muyite abaana mubabuulirire abaana mubakowoole kikole ku kyalo kyammwe kwoba okikola yita abaana bonna bakuŋŋaane bawe essaawa zaabwe 2 babuulire facts of life temuyita bbalibbali zino ensonga za mulujjudde tebikyali byakukisa byamulujjudde kati tebikyali byakulimba bw'oba okalina weetangira otya abaana abato babasemu embeera embi ensiga embi ate era envundu nti mwana wange tofa wekka genda osiiga abantu omwana oyo agenda kufa mangu kubanga asiiga bamusiiga munansonyiwa olwaleero ntambulidde mubeere fanna bwetyo before we do anything munansasula busaasizi nyinza okuba wenkutte nga nina oluwombo lw'omuntu enfumiseemu ekituli naye nga bulijjo etugamba nti eddagala erisinga okukaawa wewawona okuvumula Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yabaleka muganda wa. Kale Dr. Kam. Tobasekereranga bayambe naawe tomanyi bibyo nkya ebiyita ekiro baagera teweeyibaala okyeyita omulamu naawe weewuwo toyita naye
bangi betulabye basekanga naye lwabalya tobasekereranga bayambe naawe tomanyi bibyo nkya ebiyita ekiro baagera teweeyibaala okyeyita omulamu naawe weewuwo toyita naye bangi betulabye basekanga naye lwabalya